Yes, webali kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Tuli mu kkooti eya LDC. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi ne Honorable Charles Tebandeke bano abakwatibwa luli ku lunaku olwabiri mu ebbiri ku kitebe kya National Unity Platform. Bijjukira bulungi nnyo embeera ekyali ya kimpowooze, tetunnamanya misango ki gye bagenda okuvunaana Zaake, mbeera ki egenda okuteekebwa ku Zaake ne banne be baamusiba nabo, kuba nkugambye kuliko omubaka omulala amanyiddwa nga Charles Tebandeke akiikirira Bale constituency, Zaake Francis Butebi akiikirira Mutyana municipality, abamu ku bakansala ku mitendera egy'enjawulo n'abamu ku baali abakozi obukozi mu kibiina ekya National Unity Platform. Mujjukira olunaku olwo twalukuba waaliyo press conference ku kibiina ekya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekyo nga bategese olukuŋŋaana lwa bannamawulire kyoyita press conference nga bagenda kuba ku kitebe kyabwe awo e Makerere Kavule. Emigimu ku misango egyasomebwa Zaake kwaliko ogw'okuvuga obubi. Jukira abasirikale bagezaako mu blockinga aleme kubeera nga ate atuuka mu office ye ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule, wabula n'agezaako okwagala obbayitako ne babanga abagaana. Ekyo kye yakola ne bakwata emmotoka ye ne bagiteeka ku breakdown oba carrier, n'abeera nga ate ayagala ogibuusaayo Zaake Francis Butebi. Kati n'ebyo ku charge sheet ye bye byateekebwako nti ye bye bamuvunaana. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kati wetwogerera ensonga ziri mu kkooti era akadde kano kennyini gwampuliriza embeera bweti bweyimiridde mu kkooti eya LDC oba kye bayita Law Development Center. Eyo emisango gye giri wetwogerera, abantu bali mu kutaputa mateeka, bannamateeka baliwo ebali Shamim Malende mulabyeko n'abamu ku bannamateeka abalala. Waliwo abamu ku babaka ba Parliament abazze okubeera nga beeyimirira abantu bano n'okulaba nti tebabateekako misango gy'amankwetu, misango gitaliiyo. Ogwali ku mukutu ogwa Red Zone TV nja kusaba wano nkulaga ki ekibaddewo, nkulaze awo ekibaddewo nga Zaake atuuka, nkulaga ki ekiri mu kkooti wetwogerera, wabula njagala okutegeeza tewannabaawo mbeera yonna ya bunkenke, tewannabaawo mbeera yonna yakucamuukiriza, tewannabaawo mbeera yonna kkooti gyetaddewo nti oba omusango guguno, wabula kye tuliko yessaawa eno yennyini by'emisango gye bali mu kubanga ate basoma. Tugenda bikuwa byonna oluvannyuma lw'okubanga ate biwedde, wabula njagala okutegeeza ayagala okufuna live coverage nja kusindika ku mukutu gwaffe baguyita Uganda One. Omukutu ogwo tubeerayo nga nayo tukutwalaganyizaayo mpola mpola mu nsonga nga zino ezitambula. Honorable Zaake Francis Butebi n'abamu ku bakulembeze abalala be bakwata baleeteddwa mu kkooti. Kankuwe osooka owulirize mpola mpola ebigenda mu maaso, then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Ate na subscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Which the state has challenged this for almost a week. The state machinery has failed to get the evidence. So slight objection.
Worship, the Magistrates Court as one of the conditions that the court should consider before this person. The accused is required to 77(2) of the Magistrates Court. As one of the conditions, the accused is required to prove that he has a place of abode within his jurisdiction. Your Worship, looking at the LC2, northward, in the division, in China municipality. Your Worship, this is clearly not within court's jurisdiction. This is one of the requirements that the law and court should consider before which accused has failed to do. Your Worship, I'm also looking to surety as he's facing serious crimes before the International Crime Tribunal. We don't know how that case will go. We may not be able to ensure the accused attendance. In light of the above, Your Worship, I object to the conditions. Your Honor, in refrigerating that one of my colleagues' objection, the requirements in section 772 Yes, gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Region TV njagala okutegeeza nti embeera bwetyo bweyimiridde nga Honorable Zaake aleetebwa aleeteddwa mu kooti embeera ekyali bwetyo nkugambye ngenda kuwa byonna ebinaavaayo singa binaaba bisomeddwa ate na subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abire nga tomisinga nsonga yonna ku mukutu ogwa Uganda One live gyeri osobola okugendayo n'olaba ebigenda mu maaso Honorable Nyoko Deiki waali Honorable Shami Malende wali, Honorable Alani Sewanyana wali, n'abamu ku bakulembeze abalala era tulina essuubi nti ne leader of opposition essaawa yonna ayinza okuba nga atuuka bannamateeka ab'enjawulo weebali okulaba nga bakwasaganya ensonga eno. Tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuweereza mu mbeera yonna esoboka. Nja kukusaba atanna subscribe nga kikole embeera ebire ng'etambulira ddala bulungi nnyo okutuusa webinaggweera okutuusa webinaakoma nga ffe weetuli okubeera nga ate tukutuusaako kyonna ekigenda okuba nga kiveeyo. Katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.